Nsagisa okubalaba mwenna abangoberera ku Hard Rock Media TV nti mugyebale ku kimukola ky'amaanyi n'ennyimba ddala. Erinnya nze Abesegawa. Mu vidiyo eno gye ngenda okuwona ku lwaleero bw'atalina mutima n'ataagala kugambako giyiteko. Naye ng'ate okugiyitako si ejja okuba ensonga. Bantu bangi gye mwagala ne twogera ne banyumira okuwulira gundi ayogedde ku kino simanya ku kino si bye ngenda okwogerako. Bye ngenda okwogerako olunaku lwaleero bigenda kuba nga birumamu. Ngenda kwogera ku mubaka wa Paalamenti. Obadde okimanyi nti omubaka wa Paalamenti okugenda mu Paalamenti aba akozesezza bulimba. Balimba sinagenda mu maaso. Soko kwebaza abamwesigwa spare parts. Abo nno batunda spare wa mmotoka. Oba erina kika kya mmotoka kika kini oyagala spare yenna gwe weetaaga baba bayita bamwesigwa spare parts. Abo basangibwa seeta. Naye okimanyi nti abaka ba Paalamenti bajjudde bulimba. Kale si bulimba. Zaamu akatambye emabega ku mubaka wa Paalamenti ng'akusaba akalulu ogenda mu Paalamenti ebigambo bye yakozesa. Kale tugambe nti si balimba. Mubaka wa Paalamenti yabulwa obudde obuleeta ebiteeso ebirungi mu Paalamenti ebiyamba bannayuganda. Kale katwogere. Omubaka wa Paalamenti kiki ekyamugaana okuyisa etteeka eri omukozi wa gavumenti nti alina okubeera mu ofiisi ya gavumenti emyaka 10? Baaki bagaana okukiteesaako? Oba bwe twali tulonda ababaka ba Paalamenti twabagamba mbwere etteeka temuliyisanga. Kale oyinza okugamba muba njogera biki? Naye kirowoozeeko. Ngenda gamba njogera nnyo. Naye emyaka 10 omukozi wa gavumenti aba amaze okwetereeza. N'abalala bayingire mu ofiisi. Kale njogera nnyo mutaka, njogera nnyo, kituufu njogera. Kale katwogere ku mubaka wa Paalamenti. Ekyamugaana okuyisa etteeka nga limugaana okufuga ebisanja ebisukka ebibiri mu Paalamenti kiki? Kale katwogere ku babaka abaludde mu Paalamenti. Ebafaanana n'obafaanana. Ebafaanana. Zaamu akatambye emabega ku mubaka wa Paalamenti ng'akusaba akalulu ogenda mu Paalamenti ebigambo bye yakozesa. Bw'oba osobola okubijjukira bijjukire nga sinnagenda mu maaso. Lwaki njogera ku bubaka abalala? Kanjogere ku w'emukono amaze mu Paalamenti emyaka 15. Mwana wattu ne Paalamenti agifaanana essaawa zino. Beti bakireke. Bannange sokoleke. Nambuuze Honorable mu kugenda mu Paalamenti yakozesa ebigambo bino wammanga. Ngenda kulwanirira Federo. Maama mukono Federo wagituwa tugirina. Maama beti bakireke nambuuze. Kale webale kutuwa Federo tugirina kubanga bye bigambo byewakozesa ng'oyagala okuwa akalulu tugenda mu Paalamenti. Bemuweeredde bagenda kusoma bagenda kukola mirimu ki? Kale bemuweeredde bagenda kusaavinga ddi eggwanga? Mulabe obulungi bwabwe oba obubi bwabwe. Kale katwogere. Ekyo kiyinza okuba kinene oba njogera na nnyo. Kituufu era oyinza okulaba nti njogera nnyo. Naye ndi munnayuganda. Ababaka ba Paalamenti mutuliddemu olukwe.
omukozi wa gavumenti talimenti kusukka myaka 10 ng'asaavinga gavumenti. Mwine kubalala omukisa. Nabagambye bengenda okwogerawo bigenda kubanyiiza ninga ate bye bituufu. Bye bituufu. Mbadde wano nenzijukira. Sijjukira nnaku za mwezi. Naye nawulirako story efaanana bweti ng'eva mu mubaka wa palamenti. Omutemu yazze ewange ng'alina ejjambiya. Naŋŋamba n'ambooza eŋŋenda kutta. Saba essaala ye esembayo. N'agalula ejjambiya. N'ensaba essaala. Nagenza okuddamu okulanga omutemu simulaba. Byonna tukyabijjukira. Bw'oba osobola okubijjukira bijjukire.